Minisita omubezi ow'ebyentambula Kabatsi asabye ekitongole kya Uganda Civil Aviation Authority okuzimba ekisaawe ekisinga ku birala byonna baleme okuswaza eggwanga lino. Bino abyogedde alambula eddimu ly'okuddaabiriza ebifo ebitali bimu ku kisaawe Ntebbe omulimu ogutuuse. Nga Uganda yetegekera okutuuza olukuŋŋaana lwa G77 China Summit olugatta amawanga agawerera ddala 77 agakyakula olugendereddwamu okukyusa ebyobufuzi bya Africa n'ebyobusuubuzi okutwalira awamu olunaabaawo mu mwezi ogwokuna omwaka guno. Minisita omubeezi ow'ebyentambula omujja Akalaatidde abaddaabiriza ekisaawe ky'Entebbe okukola ebintu ebiri ku mulembe. To get very important visitors. This country is weird on the world map. Imagine having over 100 presidents visiting Uganda, a small Uganda country in the middle of Africa, hosting 100 presidents. Nga bwe kimanyiddwa nti ekisaawe ky'Entebbe kye kifo abagenyi ab'enjawulo we batuukira, Minisita Kabatsi agamba nti abakola ekisaawe kino beewala okukola ebintu gadibengalye ebigenda okuswaza eggwanga. Tulina okukuuma omutindo, naye nga bwe mulabye airport yaffe eri ku mutindo naffe ogw'ensi yonna, naye tulina okugukuuma, tulina okugendera ku mateeka ag'ensi yonna, tetulina kucupula. Tulina kukolera ddala ebyo byetaagisa tubeere ku mutindo ogwo gw'ensi yonna. Bano era basabye okutuukirira nga gavumenti wonna we babeera basanze obuzibu ku ddimu lino bakwasize wamu. Discuss them early. Apple is here. Don't give a rosy picture. And then later on when the visitors come we are in trouble. Please form committees, highlight issues that you need us to work on urgently, so that I take them to cabinet and we get solutions. Akulira ekitongole kya Uganda Civil Aviation Authority Dr. David Kakuba akakasizza minisita ng'eddimu lye baliko bwe balikoze n'obumanyirivu era nga buli kimu bakukituukiriza mu butuufu bwakyo. Ebimu ku bifo ebizimbibwa ng'ekyemigugu byali bisuubirwa okuggwa mu Desemba ow'omwaka oguwedde ne kitasoboka, nga wano Inginiya Haji Soma Ayubu akinnyonnyoddeko bw'ati. Wafuna okuba nti bwe twagitandiika waaliwo ebintu ebimu bye twali tulina okuteesaganya n'abagizimba ate era n'abo abaali batuwoze ssente. N'olw'embeera eyo ekizimbe ne kibeera nga kituddemuko obudde bungi. Mu ngeri ye Minisita bw'atyo alambudde ebifo byonna ebiri mu kuzimbibwa n'okuddaabirizibwa omuli ekyemigugu awasimba ebidduka abantu we batuukira n'ebirala. Takomyoko alambudde n'ekifo ekikadde ekikozesebwa akadde kano okulaba enkyukakyuka ez'enjawulo ezikoleddwa. Mu kifo kino buli woyita okuyingira munda okeberebwa ebitagambika era wateereddwawo n'ebikozesebwa okunaaba mu ngalo okutangira abo abayinza okuyingiza kuno endwadde. Eddimu ly'okuddaabiriza ekisaawe mu kaseera kano lituuse ku bitundu 77 ku buli 100 nga lyakuwemmenta obukadde bwa dola za America ebikumi 200. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu.